Muhoozi basebo fenga abantu babeera Njeru stock farm era tuli mu mbeera mbi nnyo ddala kubanga wano ku Njeru stock farm abaana baffe we bafunira school fees era naffe we tufunira mmere ya leero yakulya. Naye omusajja oyo Gen Otafire kugamba nti no be bantu bawaggulu bali mu kintu emundu bakozesezza abo amaanya ge balina mangi teri muntu amwogerako ekyayagala kyakola. Olaba yasooka kujja n'atusalako eka ziwera mu 10 plus eyo n'azimbamu za factory za modern ezo tiles. Naye era kati kyabadde kyabulabi nnyo olwabadde lwa Sande n'ayingira wano n'embuzi ezizze era n'atandika okuzimba ebiyumba n'agenda mu maaso n'okuzimba ebiyumba by'embuzi era n'ateekamu amagye nga gegamukuuma. Ndowooza ne poliisi ezo zeyafuna eyo mu State House waggulu eyo naye era nga batiisatiisa oyogere bakubba essasi nga terina kwogera. Kyabadde kyabulabi nnyo. Twabadde tuli awo manager waffe wa stock farm bwe yayingirawo bw'ati nga tamanya ekiriwo baamutwalawo direct mu kkomera. Mukazi wattu wa lubuto aliwo alina abaana bato wakka bambi atuusa bubi nnyo. Abantu abagenda okukosebwa aba Eastern Region bano naitwa Gen Muhoozi okozesa ku ntedda yiwe ku bantu bajakosebwa. Waggulu mutuyambe mutulwanirire. Muhoozi twala ripoti wa President Museveni amanye embeera gye tulimu. Naffe tuli bannayuganda ate ffe ababaweereza obululu mutulwanire kweri mbeera mbi ddala. Faamu bagitutte eweddewo ne naffe ng'abakozi basooka faamu tetuna gye tulaga kubanga we tubadde tuliira yeeyo bakama. Eastern Uganda abasawo abainsaminating ente bano nabano aba Eastern Uganda abasaga aba abantu abakola kona magoye eri abasawo bano nabano nga nitrogen oyo bamukozesa nga idagala okola kuba namugoye baibu. Abasaga ab'embaala ab'ebisolo ab'eseronko abe busiya iganga bugweri kamuli buyende